sawe no sagala kuyisa budde tugenda mu lugambo ne Ndijo Martin. Ndijo Martin soko buze kuba kulaba. Naye kanegate ku Kimra okubuza kula mulabi wa Bukedde TV sawa zino. Agirike sawa zino gwasinga tuba tuyingidde kugala kyancha n'olugambo. Ne banne kanebaze Katonda. Wano okutuuka no bali simanyi ntuuka lero. Enkuba ekedde ofudemba. Amakubo gaffe simanyi gavumenti egenda tuyamba ne ntuuse ekireka nga sikyasona kusala ng'emmotoka nevuga naye nga amazzi gasazeeko emmotoka ndaba zigudde eri nga Ndiyo wevuga nga atotobye. Abantu byeze. Anyway, karugenda mu lugambo straight away olwobudde. Nyatandikira wa mwana mulenzi Kazibwe Kapo. Okay. Emundu yazikola ki? Yaziza kugombolola. Kakati no uli yanga ayimba oluyimbo olwo. Mwenzo kugamba byayimba abitegeezo abikola. Kyogamba. Ekiriwo oba galiwo galaga nti omukulu okirabika. Ebigambo just ayimba ko biyimbe. Waliwo mwana muwala nkuba kyeyogola ba ku screen sawa zino bamuyita Joelia Nabuliba yali best Denmark eyo yavuddeyo namwambalira bubi nnyo agamba nti oli gososo okulaba kati oyo gola basazi ne baby eshaluwa Joelia yayambalire Kazibwe Kapo olw'omufera love namulimba namukakasa nti yeka mukazi gwayagala ku nsi kuno kyokanga ate Uganda eriyo omulala shaluwa namakula fene gwe tumanyi nti yali mu kintu side eno. Shalwa namakulu ago gamutuuseeko ko matu. Gamutuuseeko. Era yagamba nti ebyo tebikyamukanga eziba ntalo alwanye eziwe. Naye oba Kazibwe Kapo yakalonchinga juzi osanga ko olu yali tannabazizza kugombolole mu. Nenga era Kazibwe Kapo mutuufu waliwo okubala ababadde mu layini eyo banjiko. Mbonera naye. Hajati Madina bibuuza. Bannaye ne Rema yali muko mu lubula akazi. Rema saamulirayo. Nenga yembeera eriwo. Kwesoma just beso. Abamu beesoma just. Nenga Joelia gwenkula zaawo. Yagamba nti myaka giri bagenda myaka nga 9 amugamba gwali mu kintu sinayo mulala baby. Mbona kasente oli abadde ateekamu. Wabula Kazibwe Kapo yagambye. Taswa mwegaana amumanyi baliko mu bonna mu mbeerere ya laavu naye mu byaggwawo. Kati ensobi genda Kazibwe Kapo ayinza okukwata yamugamba nti munnaye ukoze eki? Emmundu yazizzayo bukyali. Ayinza okukwata yamugamba nti munnaye nze mundu eyange nagizayo kugombola ebyo byakola ki eno ne shaluwa wange namakula kwa yamuzayide. Ate omwana gwe mulabye naye. Oyati eshaluwa akutte bebi eshaluwa era mbu abateekateeka mbaga ekyasinza okulunyiza oli n'agamba yinza yasooka mu kintu ate nange mbone yamusuubiza embaga mugwomukaaga naye Kazibwe Kapo musiraamu kyayinza okukola bombi abakola ki abawoowe kiggweeraawo ababuzaako na babiri. Kazibwe Kapo musiraamu alina obusobozi kati abawoowe bambi babeere wadde Joelia agamba yalina okubeerawo yekka nga tuvudde eyo katugende ewa Jose Chameleone. Oyo Jose Chameleone yaliko essaawa wiiki eno ayongedde okukola amawulire nga wabitegedde. Danira agenze mu kkooti kati ekiriwo afayirinza omusango ekisookera ddala Jose Chameleone olunaku lw'eggulo naye abantu abatulaba abasinga bawulira ebintu ebyo naye tebabitegeera bulungi soko babuulire Daniela yafayiringa musango ki kakati okusinza ku Daniela kanira wane divorce Daniela atim agamba nti ye kyeyafayiringa oba ng'ayita mu balooya be aba okulutwani Kampala Advocates kyeyafayiringa akiyita judicial separation mu luzungu mu Luganda agezako kitafuta nti kooti agisaba ebaawukanye okumala ekiseera ekigere nga Chameleone gwalumiriza okuba nti nno yafuuka omuntu kwegamba omuzibu ennyawaka weyeetereza era mu mbeera eyo kyo kitegeeza nti Chameleone alina okusigala ng'alabirira Daniela n'abaana naye nga tetamutuukirira atayogera naye tamukubira kasimu takola ki ankwe Chameleone yakyaliddeko wano eggulo abantu bako basitafu bawa ne bamubuuza ku bibuuzo ebiwerako ne mugamba weetondera omukyala Chameleone akkiriza nti abadde muzibu nnyo naye agamba nti agenda tereeza era emiruko yasookeddeko agamba essaazi n'omwenge lwekuba nti abadde anywa 10 ku 10 kati alisa anywa 2 ku 10 kureti ebamu chupa mmeka ate tajaweza kureti wajiri Chameleone yawo mulabe omusere naye n'okutya afaanana bwatyo
Live. Banaye. Ole mumbe chawagera era. Abagati bakwa. Ayati mumbe je. Abagati bakwa abakazi obutayimbwa. Toyeza kuba mukazi katayimbwa nasigala afanana bwati. So basically, I love everybody. Nabagamba nti omuti gubaako emiyembe emingi webasinga okubemba amayinja. So basically, nange ndi muntu siri malayika, so amakati gabulamu ki tekibula nti abantu babazaala batuma n'amanya nti bamuyita makamazibu. So basically what happens is twalinamu obuzibu obutono tetwazaalibwa ffenna ya nja kwetondera mukyala wange kuba ebitone byali bimunyiziza eri byamuteekamu embeera y'okusunguwala n'atuka okugenda okuwabira naye ate amazima mutu gwali busungu ofuna bulungi naye mukyala wange nange ndi muntu si ekyo bebi ekisookera ddala ndijo Martin nina ebibuuzo bibiri. Ekisooka ndabanga Chameleone ekintu akirimu obwomu. Daniela yeyandivuddeyo n'awa statement ekirala mu bye yafayiringa Chameleone ayogedde ku butayimbwa. Mwalimu obutayimbwa. Okay, mu luzungu bakoze ekigambo iron bars so kitafuta mu Luganda gawoyagala naye nga ekituufu ekiriwo Daniela yafayiringa. Daniela yanoba omwezi gumu n'ekitundu emabega yakomyewo last week. Okay. Last actually week gyetumalako eno ng'etandika wadde Daniela yakomyewo tekitegeeza nti omusango guli teguliiyo era yaga musanyufu kubanga kati asobodde okukwata Chameleone awaluma bw'oba oyagala Chameleone omukwatako ogenda mu mateeka ye kye yakoze era kati saazi olaba Daniela atambula ne Chameleone naye nga wali atambula naye bagenda bombi ekimba abaana shopping bagenda bombi kati alina obudde bwaki bwa famire obw'omukyala. So Daniela yagamba kyabadde ayagala ekyo era akkiriza nti kituufu yafayiringa omusango gye guli. Okay. Nga tuvudde awo obudde butwaliza. Okay. Ivan Semwanga yayingiddewo Richiganga yali bawazali sawe nonga amulabira eri kubadde amani ali mu kintu sayidi eri. Ivan Semwanga yayingiddewo mu kimpowooze abo ne bagamba nti yagwamu iki kuba bali batumanyiza omanyi omanyiza abantu ekintu olina okisigalamu oba yadduseeyo South Africa mpulira babatta abanauganda okubatta yanga yazeko holiday short holiday kwegaka holiday kannakumbale naye nga papasire aze ku business kamukuwe osooka omulabe. Okay. Richiganga mwayingiddewo twayingirawo ndowooza ku Saturday buno ngaaze mu kimpowooze azikujja mu kimpowooze naye twaze strictly kola business ne some charities. Okay. Naye tekigaana ne soga lijja kubeera mu weekends zinaba tukyaliwo ninabi nalabe South Africa nga bakukubye ku page namba ningamba omasa sente nti bakunoonyerezaako bituufu abasajja nga beebuuza sente Ivan azijjawa zaagabe South Africa osimbye abantu ennyiriri n'obagabira sente. Ebigambo by'abantu gwe banoonyerezaako ate abyawalo nga tebannaba osogamba omuntu alina sente zaate ti omunoonyerezaako era olina okuza South Africa olina okuba nga buli organization erina okuba nga ekola eyamba abantu. Olina organization eyamba abantu? Tulina Richiganga Foundation egaba abantu sente ekola ki ende ku Sunday tulinayo wano charity egenda okuba wano mu Uganda eri part of activities twaze okukola. Ndaba ssaawa ya mulembe eno bagita bati eno bagita anamapike epi egula emitwalo 3 agalandi okubisa muze mmene 12 eza Uganda Ivan kanaawe gigugulinga koja gitegera tetubala bana bakyalo Richiganga mutambula mweke temina bakyala kati wakazi gye bali naye tebabera mu public mwabiko wabiri edi embaga yaddeeyo abantu beesunga okulaba ku mukyala wa Ivan abantu beesunga okulaba ku mukyala wo mugenda mulaba mu mbaga gundi bamuleseewo kamera gitawo ebintu by'abantu bakombimanyi kamera gitawo nadde manyi toyingiddewo naye bibadamawulina okumanya olina omunoonyerezaako kyekyakutuuka si mukwano gwe bakwano baffe tubyadabe South Africa. Ivan Semwanga yoyo mwali oyinza okuwooza taliimu nga mwali yeyembeera yajjidde mu kimpowooze mbu yaze kola business. Lwakuba obudde bugenze ndijo olulala tujja kuba tubibamalirayo lwakubanza kyembalabyeko nti
abantu abo baneetaaga njogeremu nabo balina engeri gye babeera nga tebali comfortable mu ssente ziringa ezitali zaabwe omulabi tatereera alyalya ayinza okuba ti yakuzibwa munnaye tomanya alaga nti tali ayinza okuba nga zembeera ze tomanya bulimu aba n'embeera ze naye nga ene tujja kwongera okubaleeta next week tujja kuba tubongereza kuba kyali mu ggwanga nkyayongera obafuna era saawa eno ngenda kuba mbasibulira wano programu ekyenkya kya weekend tubeebaza mwenna abatandise naffe okuva ku ntandikwa mwenna enkuba beeyisiza obubi temufaayo yiyeekedde yadde ekyatonnyatonnyamu naye genda kuwangeekeera mugende mukole muve ewaka muzuukuke mwabataazimba saawa eno programu ngenda kuba ngikomye wano wagidi abadde eri Gladys Nakatinda Nalongo mpozi ne Josephine ndijo Martin mbaddewo naye wano ate ne Fifi the Queen naye gyali agenda kuba akomawo next week wemba sirimbye wanaba mulwadde njaba nkigattawo okay tulabagane ate next Friday mu tusaasaanya temuvaawo